abawo mati ne bamala kubashiba bombiriri ababogera ko nnyo mwezi musonge buti nabo bawo mane bamala okutuuka okwali kuwoma simanyi anyway ne buli omu ayina ekimukolera naye saka nnyo setting mukubo ly'abakyala abama subscribinga likinga kola buli kimu ku Shoman TV tovaako Shoman TV nalongaliwa yakukugwara mpola nalongo kazi luno lunaku ebya Bible bitegeeramu luno lunaku Mungu lwe yakola ki luno lunaku omusajja oli kweyegaanirira ddala n'agamba ate lwakitu bamutwale bamukole Pontiyo kwolwo agitegeera ambale manyita agitegeera muwadde well awo tulina na Sophie tugenze okuwumulamuko nga omaze okubuuza ku bannayuganda njagala omuntu awulira Simba right now omubuulire Lana Sophie yaani abawuliriza ba chena musava kamuza satu Lana Sophie wanera Lana Sophie no muyimbi ndi muyimbi ndi muwandisi wa nyimba ndi muwandisi wandika n'okuwandika yes andika ebitontome andika ennyimba era nga njagala abayimbi hit zibabuza osirise n'ekitone bakoko finga baliyo bakolima ba master parrot bakolima tonzija mu gap y'omukulu oyagala omusajja basiza mani bakomawo wane Kampala banoonya hit zibuze nyinza oba nina muzange gwe iramuzizo kuba kati boga oli muwandisi bakuwayo abayimbi nga bananga beetaaga awandiika ya ndi muwandisi lwakwanga wembeera nti ninamu ebirala ate ebiba byenkwata obudde olumu oli bize abakazi abalungi muba bize ekyo Mungu yakibawa naye nga ndi very honored okubeera nga ndi wano ndi muwandisi ndi muyimbi ennyimba gye ziri era nga ku mikutu gyonna ku YouTube bw'ogendayo ssaawa zino n'oteekamu nti Lana Sophie obeera ojja kunsanga ate music ali ku iTunes Spotify digital platforms yonna watuukayo dda TikTok osobola okubeera nga ku TikTok kiri kitya omanyi TikTok eyo nalaba mmwe bagwamu ku bakabaka baayo ku TikTok eyo baida abatuwuliriza Lana Sophie gwomu ku bachampioni ba TikTok awo sure ekyo kizaamu amaanyi kati amaanyi ugajja bwa aga TikTok omanyi nze kye nategeera nti waliwo ekintu kye bayita authentic okubeera nga ebyo bya luzungu eme nabiswera nategeera authentic yegwe kati abaana ba TikTok abo ebiseera ebisinga baba baagala nnyo okulaba gwegwane kati olaba ennyimba ezo z'ennyimba naddala ezo obuyimba obwo obunyiga emitima obwo it comes from kiba kugumba it comes from the bone I know ako kangu olaba ne bamuliika eruzira bakawulira nti ako kazungu kangu so naye kali ako authentic wino manyi gonza so kati ebintu ng'ebyo omuntu aba connectinga naawe directly so kati through TikTok yes through TikTok omuntu aba awulira from your voice kwa wawulira eddoboozi lyange no connectinga n'ezo ennyimba awulira nga ya binengeri gye bigatta yes kati ate n'osanga abantu bamenyeka dde emitima eyo nga anoonya omuntu amugamba ekigambo kyatawulirangako kati ekyo kyenkola nti ennyimba nenzisabika mu bigambo abantu bye baludde owulira abantu tebagala kwetonda ku nsi kuno oyimba laavu sikulira nko ng'oyimba ku ddagala ly'ebyobulamu sikulira nko ng'oyimba ku mabaati agabbibwa sikulira nko ng'oyimba akayimba ka muhoozi oba Bobi Wine oba Museveni kiki obwo bw'obwongo buyiiye ennyimba bwesito tobulina buli kintu kibaako ne ba professional gwobunawe wakukuka eno mulaavu buli muntu tewulira nko Lana Sophie yakubya akayimba ka Bobi Wine oba akamuhoozi oba akaani ani nyigayo ndabe oba nsobola okukola ki mapesa agugagira anyway buli kintu kiba kisoboka ddo nga bwe nkugambye nti buli kintu kibaako ba professional baakyo kati nange ndi professional nyene mu nnyimba za laavu ate ndi musawo omuntu singa tubadde ku TV omuntu yali badde alaba Lana Sophie n'alaba bannange nti kyoyogera kyennyini kyofaanana bwe laavu nti basana bakwongereko Lana Sophie laavu Lana Sophie mukwano ngenda kwogera akagambo kaliyana nyabo ayi gwe ene ndongo gimaze mu bbanga ki endongo nongisabulidde ddala ebbanga oli myaka nkaago okuba ndongo nkaago bato kisusiza hali ogambye nti ogiruddemu ebbanga oyagala kunzivoola oli myaka ano okuba ndongo no though it's about more than 5 years I can more than 5 years eri business oba eyokusaagamu more than 5 kwa kati ndongo gitwogerako eri more business yes eyokusaaga yali ya myaka emeka then ya business emeka sirina nnyo ya kusaaga kuba we nava wali eri watandika oli serious nga ndi serious kuba from my first ne ubanga mboli musawo yes
era nzolamala wali eri lindako okula manyo jamu mbuto okolaje oli gayina ko ogiba nabakuba omukono abatekayo omukono aneda mukwano and in nurse though apparently ngankola ku pharmacy go tujjako omusaayi no malogama nti wano kusimba bajjako omusaayi simba yonna tejja bedduka bonna tewali ajja mba osobola okola ebintu bingi akuba ndi comprehensive nurse aba asobola comprehensive aba asobola asobola okola emirimu egyabulijjo egy'abanansi asobola nofumbirwa everything I know kitegedde ye comprehensive nurse comprehensive era bagamba nti sure man ku radio simba oli comprehensive mba namalayo buli wamu ogwawo kati yenze kwata comprehensive presenter Shiwaman Segawa baganda banga bampulira nti mu alinnya lyopya comprehensive Shiwaman Segawa kwata nyongere ttano comprehensive Shiwaman Segawa nga buli wamu ngwayo bwe nkuwendi bato sojoya bwe kwasipati kitonyoya birango byesitana soma ndawula yantiisatiisaamu awo bwe kitegeeza oli versatile. Yeah, you can use that word when it's versatile. Naye nga ekyomuziki kyo it's okay 5 years obadde mungu kubendongo. Yes, ngankuba. Yes. So we're looking at the challenges Lana Sophie zoizo kubeera ng'osanze mu ndongo after this commercial break. Njagala tujje ompisizeemu ombulire ekifaananyi ekyo eky'endongo 5 years biki ebirungi ebiri mu ndongo omuntu ebyali badde motivated ogamba nti nange kanyingire mu ndongo oba bibiiki ebiri mu ndongo. Lana Sophie buli kaseera byolowoozaako n'ogamba nti naye endongo bansigale mu comprehensive nansi bwange kanzije alagankira kamanda gadduka mu gunshot sweat yo Shiwaman Segawa mubi kaliba gwende naye sonja bagamba tuli ku YouTube channel beera subscribinga beera ngo likinga commentinga tuvuge ekintu kino tutusama ule kwa bwe kiri gamba munno nti nsolo ate nga tuli majje we no fear nanade kabu dugavu yaba amanyi masanyu pate after pate samu mbera bweto waina mwe 15 omukyala muweko nyabina osigaze lukaaga bugenda onunye ndala abakyala balina kulya buli sente balina kulya buli abandevo bani amwambaze ennaku zino bannange bwe tubeeredde mu nga sindaba kujja nakana akayimba nga ndi mukubuuza ekibuuzo kyange nga njagala bawulirize okibasiigire ekifaananyi challenge eri mu ndongo kuba kati abayimbi abakyala mwina namwe ensonga zammwe n'abayimbi abasajja nabo balina ensonga zaabwe kati nze njagala omanya ez'abayimbi abakyala gwe ng'omukyala ekirungi olina musawo eddagala eryo lituwe ery'abakyala challenge kyeri mu ndongo ng'oli mukyala njagala babita bwe mu ndongo kiri kitya kakati balina challenges zino no tezaawukana naye ekizaawula is engeri gy'ozihandolinga ekizaawula zezimu omanye obulamu bw'ensi eno butuwa reflections ezimu naye butya bw'okihandolinga kati mulimu challenge ya promotion mulimu challenge ya production mulimu ne challenge ya kyawo mbukufuna mbuto nze ng'owulira abayimbi abakyala abafuna embuto okufa obufi naye nga mbumwe musinga okugyamu embuto wano mu Uganda for sure bwe bagamba ate kirungi gwe oli musawo ku ddwaliro lyo gy'okolera obiraba mbu abayimbi omanyi njagala nnyo ekifaananyi okisiige bagamba abayimbi abakyala challenges nga bw'ozimenye naye kati omuyimbi omukyala ali eyo abiveeko kubanga Lana Sophie agambye promotion zimanyi embuto zimabitinga bw'obyogedde awo kati omuyimbi omuwala ali mukyala eyo ewaffe emubende abireke kati kyenyinza okwagala okugambako abayimbi abali eyo ekintu kye bayita patience mu Luganda kyeki kugumiikiriza kintu kikulu mama oyimbire emyaka nkaaga ng'ogumiikiriza no kuba patience teriko time anti kati olabe attitude buli lwogiteekako oba ovaako naye ekigambo bakivaako bayimasada oba ovudde ku mugendo ova mulayini okitegeera kati ekigambo ekyokubiri bakiyita trust the process mu Luganda kyeki gumiikiriza nga bw'otunuulira ebintu bwe bitambula nga bwe weesiga process eyo gy'okutya obuzibu bwe tufuna giving attention to details kati obuzibu bwe tufuna ntitwagala nnyo okwegeraageranya
egundi akikuba nnyo nange nyino kikuba bwento so mu bulamu bw'ensi buli omu bamuteekateekera wa wateekeddwa oyita nze sijja yitira wa acidiki wajja kuyita sijja kuyitira wa restinwaji wajja kuyitira okitegeera sijja yitira wa mbeki katana wajja kuyitira naye buli omu ayinako ewantu wateekeddwa okuyitira kati obugumiikiriza kintu kikulu nnyo ate kyenja katip njagala okuwa eri abayimbi abo abawala naddala omwana omuwala ali eyo eno endongo bw'oba tokola buli kimu nga tolina mulimu kwegamanga oyimba buyimbi otudde waka olina talenti yo mpampulira wawooma n'omala nga wawooma n'omala kitegeera mpulira oba ogenda fuka ekkubo abalala mwe bayitira ogetting very frustrated kubanga kyomani omanyi ekikola oluyimba oluyimba terukolebwa studio oluyimba terukolebwa nti ndututte ku radio bintu bingi kati abantu abo bonna gwolowooza ogenda bakusa so omuyimbi ali eyo nga gwomanyi wawooma n'omala Lana Sophie agambye nti munange ojja wooma naye gye binagwera awo so at the end of the day omuyimbi ze katip beera n'omulimu womanya nti oli kuba spice dayala kuba bebamukwaba abawooma batolesa example nga jasinkuwa linnya no but the truth is generally speaking abaana abawala ebisingo kinwaji waliwo omwana wange ali mu bende eyo bamwita Joseph Kenson kutumiddeko nyaawo ali ku mukutu Kenson kutumiddeko naye nga waliwo omwana ali mu bende eyo kajazel flow kambi tekayina sente tekayina ki nkugamba mukwano make sure you have a job buli lwoba n'omulimu kuba kikulanguyiza yes kati olaba oluyimba olwa okomangawo sure man owudde production eyo paka kati 5 years down the road oluyimba lukya soundinga lwaki nti nze nalina mentality njagala kintu kirungi ate nga nja kisasula ne ubeera mpola kuba ekitu why people batutwala advantage of nti godda mu studio nojja ne weemoola n'omusajja abasajja ndabayo gyolaga ndabayo abasajja babayita olumu tubanenya kitono naye kikemu kibaawo ate ye tekimusala kiringanga gwe kujja nongamba nenkwetega noka interview kati nze kindekererana kanzija waabo baka buno katono nnyo kubanga Lana ndabanga yagala tufiiriza ate ebiddako nakuyingira gala kichone toloza amanyi manji gontaddeko kendeza shuwa nakukyawa alimba bugenda nakukukoza ensobi jjukira twali ba mukwano ze byalavo byajjanga by the way ai watukuba eno eyo yannema kusiringa yannema kugattako kati nkulaba mu bifaananyi nga mbijjana ku intaneti nzeno yannema kusangula yannema kusi. Tell me why you had to go so far away. Tell me why you had to go so far away. Wait. Wanko chezebi koche nsimbi twazinyanga baby. Why do you mutima gutase chaguyo yakulaba we kwesenyo kagobako kwesibyeko ne kutayiza side na side yokodo wadoku kamala I try to search and search my heart kulaba mu bifaananyi nga mbijjana ku intaneti wano wawandiika nnyo wano wawandiika nnyo bakuwandiikira buwandiikiza era gwe yawandiika peni yange Prof Elibits Prof banda wali nakikwasa Prof Elibits wali awe banda bubo okuyita bot kadi awo aliranye piraawo awo awo tulya piraawo awo Prof Elibits ali awo wali piraawo awo wano piraawo wali ku radio Simba ng'akuwulira mulundi gwe gusooka muweeyo ensonga lwaki yali yagadde music owuwo atali wamula omuntu lwaki yandagadde music wa Lana Sophie kyekintu kyenakugambira kuba olunyanyimbe ekigambo kibayita authentic walimpadde eryo comprehensive mpandiika ekinva munda kiva kugumba from the within kati nze amanyi abantu abanjagala banjagala
ko ensonga owuli akayimba kano nze simanyi masimu ge nafuna message ze nafuna ngoli angamba akayimba ko kanyamba okudda engana ne partner wange nakasindika nange kanyamba ofuna omwana abandi omupye mabegawo nali nakeewa kasonga katono kamubweka kaba kamu ko some people olabe ekituyimbisa lwakuba ennaku zino nti music agenze ava wali we yali mu bakafeero nadde eno ebbali nti obubaka nti abantu babeereyo nga tamanyi engeri gyakwogeramu bigambo naye ekituweesa talent nti gwosobola okusengeka ebigambo shuamani osobola okubeera nga bino ebigambo wali tobirowooza nga nako naye n'obiweereza omuntu nawuliranga gwe abyogera okitegeera era nange kyenakola natemamu wali yannemu okusiyanemu waliwo oli ng'atemako just kaali kasonga katono kuba waliwo abantu abaawukana bangi nnyo nga musonga tubaddeemu nga kantu katono nnyo actually nga kyali omubuuza nakola ki tewali just nze waliwo eyaŋŋaana lwa butaba na mmotoka kati olaba obusonga obwo obutono yankubiranga mba come and pick me nenfuna bajaji wa boda nandeeta nti tewaaye ani nandaba nga ndi nowa boda teyajja sobanga oba lwamutaba na mmotoka so akasonga nga katono naye omuntu omuweereza naye kubamu mu mutima so omuntu bwawulira music wo enough okuba nti ayagala Lana era oli bw'aba alwagadde there is a reason neze manyi following yange abantu abasinga tebanjagala lwa nsonga mbakaka music banjagala lwa nsonga bawulira kye baagala bangi sibamanyi agamafiga oteekateeka ebintu byokufumbirwayo oko wakiri mazima tetuwulirangayo na muntu gwebaga nti oba Lana yono gwali naye sikiwulirako naye ndoza gwe nkuyitire madamu Nambozi bino byakutumbira neti kwagala amafiga ne watabaawo omuntu gwe tulaba officially tibanaye oyo yabeera ne Lana kati ani akuuma official oyagala atya akuuma nze nyinza oba ne official engeri gyoyagalamu nkubu tumuwulire batuyiteko tulyeko ku mpombo tojja muwulira togenda fumbirwa nsobola okuba ndi mufumbo naye nze togenda fumbirwa andika togenda tujja muwulira okufumbira otegeeza ki mbaga tata twabifuna situbifunanga kyembadega nti tuwulirangayo omuntu yerijjamu personally sibyagala togenda fumbirwa nsobola okubeera nga ndi mufumbo naye nga kuzina ennyimba z'ennyimba lwaki obeera oŋŋamba kuba kati ati omanyi lwaki nkubuuza kibuuzo ekyo oyimba love fe tuli heartbroken oyimba love kati ndowoozaamu omuntu ayimba love y'ekika ekyo yali badde yafumbirwa dda ng'olina omusajja ne bagaa nti asoonirwanga tubeerayo ne batuzoganya ne tuvaayo wabonaabona nnyo bwenyumizaako wafunako bakwabula abankwabula osobola obbabala noga nti nedda ku magezi gennina I'm a very intelligent woman, by the way. No, I'm a very ku magezi g'olina ninduuza tugenda nga gwokwabula no tosobola kunga nti wajja nonka era bijja ne bigaana music omuwulira nkiwulira naye nyina kiri kyenjagala onete lwaki oyina kyoyagala nga nze nkulaga kineno kyeki kati okindaga naye abantu baagala omanya because abayimbi abakazi mubonaabona ombabulawabula kubanga omuntu yali agadde omumanya nti bw'oyimba there is a certain level you reach noga kati njagala zaala njagala kufumbirwa but all those things happen though nze mbeera n'obulamu bwange mwenjagala bubeere nga buli private kane yabasawo mufunisa olubuto buli kigaana okuzaala oba okimanyi okitegeera olipako lino olipako akaweta n'ogattako kali njagala kumanya bw'ogenda mu studio okuwandiika ennyimba n'okuzirikodinga nga Lana Sophie okola teeke meka take by the way bwembeera ndi kuba nakakolako producer Eddie alayinza oba kwali aguluma Eddie kyamanyi kati kwoli oguluma producer bamuyita agumanyiye Saz Beats kwali wanangambye nti banayo omwana agayimba bulungi yali yagadde okukolerayo akayimba Saz Beats emena biswera n'agaba n'eddoboozi nga kyekyo masavu Sherry official leero birthday agambye please muyimbireyo ndowooza ka birthday ndowooza kyasaba agamba kasobola okunkolerayo ya nsuka oyimbireyo Sherry birthday happy birthday Sherry yes Sherry okay happy birthday Sherry happy birthday Sherry happy birthday happy birthday happy birthday to you
nsule mu kibesi bambi Sherry, happy birthday to you, baby girl. Yes, I got me little mazali wage. Sherry, so we know that butuddeko wabana manya bawala babera ne birthday ngaji. N'abasajja nga 10 nga bonna buli omu amanyi yagiriko yekka. Nga buli omu amanyi yaleeta yekka. Kumbe nyumba ejjula. So mbadde mu studio, tuli mu studio abagamba abayimbi abakazi mutawaana nnyo mu studio ba producer amanyo bakwatirira batawanya. Nawe zo challenge omanyo zifuna afunako ng'oliyo mu studio. Nekirala luli kyanasoso gamba omwana omuwala ayimba beera mukoneka sente kyakubiri beera ne mentality kasente olumukabula Lana babawala anti kati nze ngenda kubulya point kati gw'olwokuba wakolamu njagala oyogere ku level y'oli atannakolamu ogira olinda ebyaddala toyimba like mullo toyimba kuba bagenda kusumbuwa bakuzoganye nga tonafunamu kasente ng'oli muyimbi muwala kubona olumu ne waba ne sente era bakutawaanya kati ekyokubiri kyenkugamba after beera ne mentality bagamba waliwo akatabo akagamba nti act like a man think like a man act like a woman nti beeramu ne mentality y'ekisajja okitegeera olina mentality eyo gy'oteekako nga kyali tagenda kumala gakugamba nti nga tamala gaduma anedda ng'alinako ka respect kuba abasajja bo batondebwa kwana naye nga ne waba kwanye bw'oba ogambye nti nedda okitegeeza okitegeera ate ne woba omwagadde kuba omanyi obuzibu bwe tukola kyekyo nti oswitchinga bakita switch ne wano ku mulimu manyi obikola nti kankuwa oluyimba ompe bode kuwandiikire ebintu recordingire omuntu oba omwagadde kuba love ejja mwagale birala nga tebikwatagana na Bible zijjawa Bible zijjawa ndi mutonto oluyimba ndi mutontomi naturally kati sometimes obeera nabubeezaawo ate ebizibu abantu balina bingi left right abantu balina ebizibu kati oba oli awo n'ofuna akagambo ogamba nti kuba ennyimba zange ezisinga zitandika na hook bw'ola akaali katsonga katono bw'owulya okusinziira ku maziga omuntu omuwa attention kati wakoze oluyimba baluyita misuwa olwo wakoze oluyimba baluyita misuwa omanyi bakikubuuza Bible zijjawa nsinziira ku title z'ennyimba z'okola kati misuwa olwo lwawandiikibwa someone else omwami bamuyita Sami Lyrical muwandiisi tawandiika obuyimba bituso bulungi buluma biki mwana mulungi nnyo ye yampadde so kati zino Bible baba bazikuleeteranga naawe oziyingiramu omanyi olumu oyo gayi yaŋŋamba oluyimba olwo amaze na rebbanga sometimes era ekintu kyebaga nti bwe kiba kikyo kiba kijja kuba kikyo bayimbi bangi nnyo bamugamba nga ngenda ddutwala nga tebalutwala finally n'olutwala kati soke tulina oluyimba luno baluyita misuwa Lana Sophie twagala lupremiaringa olunaku lwaliro twatubuulire ekyalowooza ku luyimba lwaproducingibwa omwami Edidi ate nga lwawandikibwa Sami Lyrical Edidi ne Sami Lyrical bannaye Edidi kati kiri kitya gulume katujje oba yeebase kakuba kayimba ka Lana Sophie kano bakayita misuwa tukapremiaringa lwaina dakika 15 kumwenda situkujukiza abanafu aba KDB kyalenga tonto tolina kubeera nabawuli nti Bible zijjawa nti mukulya mwina omuyimbi gwe mmanyi talidde ne balya ye waba tannalya tayimba so okulya alyako bino bitulyako kamere okulya ina ne gwe mmanyi ow'amata bujjesaawo tebulutonda awo nga wakuyimba tebulutonda babuleetanga 10 so kyenkubuuza nti Bible zijjawa Vibe ezange ndoza ziri natural I can say kuba ziri natural kuba sinanyo kinyinza gamba nti mambo mba nkoze bwenti bwemba nsooka kukola bwenti even by the writing siri muntu agamba nyina sooka nenekweka ewantu wa sirifu nempandika no anywhere nso ne ntano mba mu motoka kantu ne kajja nenkateka ku voice recorder yange nenganja kutandikira awo nga setolinze bulungi nnyo tebali mu kuko pakati abayimbi bakopa obukodi obwo okitegeera naye nga bimutu sharing is gaining so basically kyekyo naye nga tuwogere akakayimba kakolebwa Edidi ne kawandikibwa Sami Lyrical buli obulala bwakolebwa Prof Elibitsi kati kano kamisuwa ye project yo empya omuntu awulidde akayimba kano misuwa afuna ki mu bwongo eri music owalaavu naye gwayagala ng'omuntu ng'alina ebbaawo oba ne mukyala we kati nga kano misuwa which message directly you akayimba ako
keyogera first of all kakulu omanyize mpandika wanyagala otusigire ekifaananyi ogambe nti misuwa nyimba ku muntu oyo omukwano ne gumutuuka mu misuwa ABCD. Okay. Yep. So oluyimba lwa misuwa luli about bwowulya even the vocabulary eri mu luyimba lwennyini nti ebigambo bikulu ate bisabike waliwo weŋŋambira nti ontuuse mu kitooke omudde mu ngogo so ebigambo bikulu bisabike n'oluganda luli oluwooma kulaba kwati comprehensive so nti osooka weereza omwagalwawo kasobola okukolera ku mukolo gwo ke kayimba koweereza omuntu n'awuliriza n'agamba ondumunkanya ng'eyasimatuka kumsa otyo you want to listen more and more and more nti bw'oba onoonya kayimba ka laavu olina kunoonya misuwa Lana Sophie. Olinayo abayimbi abo b'ogamba nti bankubira wano e Kampala nga buli webawulira oga nti banaye ekikazi ekyo kikuba nga buli we kiyimba oba buli we kayimba ogamba naye kakuba nga nsooka kugamba mu bakazi njala bakazi basatu abakuba ng'akuba nga si byagezaako nga bano abalala b'empulira. waliwo omukazi Navagre manyi nandujja nti banampulidde osose nane ngati nandujja waliwo omukyala gwe bayita Navagre music we tali very common naye omuwuliriza n'owulira ekintu ekiri very different. Omuyimbi owokubiri siri kwogera ku vibe njogera really community ne talent Spice Shiba bayimba naye toba feeling ate bakubira bituufu Spice Shiba bayimba naye tebikunyumira bya kisiru nedda oyogera kigambo ekyo lwaki onsetinga nedda ate ogambe nti bakwaba Shiba Spice bayimba naye nokola oti bayimikono nze netegera ntutegeeza bayimba naye bya kisiru kati oleta bayimbi abali serious noleta nava Hani sign language okoze oti nendegera ntutegeeza no twasoma sign language kati mazokola nze nabyo okolono ga Spice Shiba abakimba naye no bayimba but you know tuli kunava oyakuba tuli kunava I agree with you tuliko Irene Nambiru yeah Irene Tale yes Tale mwali Ntale yes omanyi Ntale kati mwe mwali mumanyi Ntale oli eyali mu under a label record label nga ebintu ebisinga babimupushingira naye kati ekyo kyaliko sawa zino Ntale nza even feel her more nti ali ku ndongo eyiye ey'omutima afulumya era music abali mu kulikinga wakawe kati beba supporters ba Ntale bali omanyi bali bampewo yes label solo kupushinga ekintu wadde sikirungi in the industry kale 070 nyamwenda 73000 Lana Sophie wali wano emubongeko right now acidic vocals mwali mu nyumba amaze okutuuka right now yakubidde akayimba akalungi bakaita Siri Safe acidic vocals ate ndowozera nendabikaye ngeri gye wagaye nti bintu byakwetegamu nendabikaye Skale 070 nyamwenda 73000 Lana Sophie mumumbulizeyo ku bibuuzaawo ate abiddemu of course mberega ate nfuna Acidic vocals naye atubulire kiri kitya endonga etambulate hala Sabo wangi how are you mama ngompita bulala banenooza nti oba olina lubuto togenda kukikubawo bannaki tewulina mpita gyompise omutima gwakatereera kati uli utya Lana Sophie wuuno mugambe ebigambo I know Wanji darling I'm fine how are you mbulira bannange olina amaaso amalungi oh my god bannange bw'otunula bw'otyo otyo ensozi z'okulenza oli zisenguka vaawo alimba bana akayimba ako kasonga katono emukwano Showoman TV, show information muomya. Yaidano seyo guafana gwera baba boda bana babamba vuga boda bale mama kubalaga nkira kamanda gadoka mu gunshot sweat yo Showoman saga omubi kaliba gwende na yeso njabaga batuli ku YouTube channel bera subscribing bera ngo liking commenting tuvuge kintu kino tusama ule kwa
bwe kiri gamba munno nti nsolo ate nga tuli majje we no fear another day kabu